James Senkubuga omwana w'omwami Stephen Rumu Muhammad Wamala Nabwire Fede nga tukutusako buli nsonga zonna ezabadde mu ggwanga n'ebweru era nga tuganda kuyingira amawulire ag'ebweru nga bwe banafu abagenze tutusako traffic okutubula wawe batuse ag'ebweru gula ekiro nawo mbalinyala mutanege ne coronavirus mwatuwanga report abakafa timu kyabinyega waliki kisitorisore kyenaguddeko nga kigamba ebyo babagamba byonna bifu sibifu bituweno mu ggwanga erya America New York Times gyerifulumira olunaku olwaleero president waayo Donald Trump aneminze oba ayise vice president we Mike Pence okubanga yakulembera akakiiko ako agenda okuba nkalwanyisa ekirwadde ekya corona yagamba tenakubeera threat y'amaanyi mu ggwanga erya America naye era kikyali ky'amaanyi Italy abantu beeyongedde okufa bugenza okutuuka olwaleero nga 12 bebakalabika nti bafudde mu ggwanga eryo Iran kikyagenda mu maaso mawanga nga Greece, Croatia nabo Switzerland batandise okuba nga bafuna abalwadde kyabate kinaba kutuuka eri ewaabwe nnyo naye ate kati kyeyongedde Iran ne Italy ate ekirwadde kino kyeriisa nkuli bugenza okukyolwaleero nga bakafa basoba mu 2007 basoba mu 2007 as of now nga kumpi bakunukkiriza abakirina mu nsi yonna emitwalo kumpi 8 kati bamaze okukonfamingibwa nti balina ekirwadde so kiraga nti cases zikyagenda mu maaso naye nga ate effort yekyagenda mu maaso kuba nti bakikontaininga naye kati yafuuse global surge nti ensi zonna kati zimaze okuloza ku kirwadde kino kirungi nti Africa tukyali mu Egypt yokka ewaali omulwadde oyo naye kati ensi endala kumpi zizenze zisukka mu 40 ezirina abalwadde b'ekirwadde kino kyatandika mu China nolaba nti kati by myezi 2 gyokka bwe kibanga kisaasaanye eyo olwedala nti ensi yonna eri kunjagana bonkeke nalabye ekiripooti nga kigamba ebyo babagamba ebyo bitono nnyo nga kigamba abantu bakafanga 5,000 nti mu banga lyenkana wa 60% of the world population ejja kuba mye ng'egenze okujja nga banakye bakozeewo amangu tukugamba Trump names Pence to lead coronavirus effort but he plays down threat to US ekyo kyemuli eyo ey'Amerika ewandiikiddwako mu lupapulo lwa Independent nalwo lumaze okuba nga lufuluma enkya y'olunaku olwaleero naye nga mbu President Donald Trump y'ekirwadde kino ekya coronavirus agamba nti bannansi b'eggwanga lya Amerika bamutwale nga ssenyiga wa bulijjo ye mu ndowooza ye talowooza nti ekirwadde kino ki coronavirus kiyinza okusensera Amerika nebeera nnyo ku bunkenke ekiri awo bunga abalala bwe bajubisa kakati abagambye nti kye bateekeddwa okukola kwe kwegendereza wawuliramu nga oyasimula ngenda ofune medication ye alinganga ali mu kusaagirira bw'oba oyasimula ngenda bakujjanjabe kuba byebimu ku bintu ndowooza ebisobola okuviirako omuntu okufuna ekirwadde ekyo nekikola ki nekiranda naye nga omuwendo gw'abantu abakafa kakati bagamba nti bali eyo mu 2,800 ate abalina ekirwadde kino okwetooloola ensi yonna bagamba nti bali 8,117. This is very dangerous. America nsubira bwe kibanga kikwata nga ssenyiga chances obutabakwata nyingi obutabakwata mangu nga Russia nga India bwe kibwe India tabwe betuuse kuba bona batambula mu public transport America batambula nnyo mu personal cars era ogenda osaba mulimu gwamba omanyi okuvuga lyaveka bwatolina ne bakuwa and they drive miles omuntu abeera nga akolera wano ku Soroti nga yesulira mu bende bavuga emailo mpanvu ate nga ali yekka mu mmotoka yegaliddemu awo kitutaasa ne Uganda tulina public transport naye era abo ababeera mu nnyonyi era nabo babeera begalidde emmotoka zaabwe bokka Trump abagambye wash your hands stay clean byebyo kwekangabiriza bwekangabiriza nga kyabakubye kibakubira ddala lwakuba nti bw'otunulira Center for Disease Control eyaabwe mu ggwanga erya America erwanyisizza nnyo abakugu bonna abeegasse okulabika nti bateekateeka bonna bavudde mu America bavudde China Nigeria okulabika nti balina kye bakolawo naye nga bwe kiba nga kina abahiitinga nabo kiyinza obahiitinga hardest. Okay, mumpegulire ddala nabakugu nno si basanyufu nayo bagamba kimaleeyo kubanga abamu President Donald Trump abagambye nti obulwadde buno musobola okubujjanjaba nga bwe muze mujjanjaba ssenyiga owa bulijjo era busobola okuwona buli kimu kigenda kuba kirungi ne bamwanukula
nga bagamba nti ekirwadde kitadde ensi yonna ku bunkenke kaakati ffe Abamerika tetuyina aleme kisaagiramu kuba ffenna tuyina musaayi kubanga eno virus aleme kisaagiramu ssenyiga owa bulijjo just bubeera bu bacteria butonotono obuyinza okukulwaza naye bwe banga eno virus nabo bennyini bagezaako kati kuleeta ddagala liweweeza kawuka ka mukenenya okubawa kiragira ddala nti eri resistant ku ddagala lino erya bulijjo lye babadde bagenda nga bawa abantu nga kyetaagamu obukugwate anti yo ne argument ye agamba nti ab'ebyobulamu bwe baba bagamba nti bakebera bulungi nnyo abantu abayingira ne bakakasa nti tebayingidde nakawuka kano kiba kitegeeza nti bali safe okujjako nti nga baneene abakebera abantu ku borders bamugamba nti ebyuma byabwe bitankanyizibwa naye baba bali sure nti biri ku mutindo kitegeeza nti America eri safe lyayinza okuyingira nako kuba twagenza okulaba nti ne incubation yaako yennyini badde balira mu nnaku 14 naye omuntu ayinza okufuna symptoms naye ng'ate abadde nakyo for some time kati bayinza okukebera temperatures nga ziri nnungi ng'ate okirina kati ekyo tekiyinza kumwebaza abaza nti olw'okubanga bajja naye twebaze Mukama olw'okuba nti Africa akyagitaagidde Egypt yokka yeri omulwadde ate Egypt abaali batuseeyo tukugamba Egypt eringa South Africa ezo si African countries ezo nnungi nzibu amakulu agali yene waffe eri ewabwe mumpe gulire ddala olupapula lwa Guardian lufulumira mu ggwanga lya Bungereza luwandise ku kulwanagana okukyagenda mu maaso wakati w'Abayisiraamu ne bannaffe Abahindu bugenza okutuuka olwaleero ng'abantu okulwana kw'omuzikiti bakyeyongera okulwana 24 baakafa jjo twadde tuli mu 11 kati bagenza okukya batugambye abantu bali 24 Abahindu n'Abayisiraamu bagenze maaso nga balwanagana ensonga zaava mu America Trump yagenza okukyalayo bamuse traitor etteeka liye yateekawo okulabika nti bafuna abo Muslim Brotherhood kubanga minority eyo egamba nti enyigiriziddwa nnyo ebbanga ddene bano bannaffe Abahindu ne bannaffe bano abalala ba Christians abali mu ggwanga erya India bagamba nti tebayinza kukkiriza kulabika nti bajolongebwa kisooka kyokulwanagana kuli wakati w'amawanga w'amadiini abiri era abantu 24 bo baluguzeemu akaba okay death toll climbs amid what's religious violence for decades abo bo tebayinza kukwatagana kibi nnyo okuba nti abantu bakyalwana entalo bwe zityo ez'amadiini wano e Buganda twazirwana dda era amasaza ne gafunwa lwa ntalo ezo nti bano bannaffe baligindi lwakino abakatuki balinye e Masaka lw'ebyo abasiraamu balinye e Butambala lw'ekyo Abaganda balinye Abapoto balinye wano e Mengo lw'ebyo legali abiri buyaga bugangayizi era byavanga mu nsonga za ddiini kulwanagana okwo kwabangawo ate byo America efunamu America akifunamu nnyo kubeera wamulaba nti omukulu era bwe yayita bannaffe Israel ne Palestine okulabika nti batereezera ensonga ezo alina baataayita era ne basigala nga banyiivu oluwannanda olwo lusigala nga buli omu agamba kana akatundu kaffe Israel okuva emyaka n'emyaka omwana azaalibwa ne bamugamba oli ye mulabe wo okuva nga wakazaalibwa paka lwafa n'amanya nti Omupalestine talisembezebwa mumpe gulire ddala akifunamu waliwo emboozi efulumidde mu lupapula lwa Vanguard luno lufulumira mu ggwanga erya Nigeria naye efiitingawo nnyo mu situation enegenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kati amasasi gafuuse amasasi waliwo omusirikale okuva mu ggwanga erya Nigeria ng'onabadde akolera mu Nigerian Army Brigade y'omu ku abo ababadde balwanyisa abayeekera mu ggwanga lino naye musajja mukulu ono yakkakkanye ku banne 7 n'abakuba ebyasi oluvannyuma naye ne yeetunuzaamu emmundu ne yeekuba ekyasi naye ng'entabwe eva ku ki kulowooza nti waliwo ababadde bamwagalira omukyala naye nga bagamba nti abadde nga ayita mu kutawaanyizibwa okw'enjawulo so kaakati kinene ekyokuteebereza banne okubanga babadde bamwagalira omukyala kabadde kakwekwasa n'akuba banne ebyasi so n'olwekyo bw'olaba ow'emmundu ayinza okuba nga aliko bingi nnyo ebimutawaanya ku mutwe mwana bamugobye school fees omukyala amutadde ku nninga kolotya ajja kumalirako ate aba anoonye zino eyamuwa ettooke n'akuba essimu buli dakiika lwaki tumpa ssente zange landiroodi naye n'abanja ekivaamu ng'omuntu yeeteekamu ogwakabugu tubagamba temweyimbamu gwakabugu mwesige Yesu pwegulire ddala tulinze banafu abagenze mu traffic banabe batuuseeyo bajja kuba batukubirira bajja kubanga tubayisaamu
olunaku olwajjo olupapula lwa Guardian luwandiise nti eyali omukulembeze w'eggwanga erya Egypt Hosni Mubarak yaziikiddwa era yaziikiddwa mu bitibwa byonna byonna ebyekinnamagye bitunoonyeza ebifaananyi yaziikiddwa olunaku olwajjo mu ggwanga eryo erya Egypt. Kituufu baali bamuta bamusaako emisango ate ne bamuyimbula omwaka gwa 2017 n'abeera nga alya butaala. Munne Moosi naye Katonda yamujjulula omwaka oguwedde naye noono yaziikiddwa bamuwadde ebitibwa byonna byonna ebyekinnamagye. Olupapula lwa Guardian bwe lwawandiise ku nteekateeka ey'okuziika omukulu ono Hosni Mubarak n'emyaka 91 gye yafiiriddeko. Yafuga eggwanga eryo ate weeve ye yajja Arab Spring mugijjukira bulungi, Tunisia bonna bonna awo ogenda nga etwala abakulembeze abo abaali awo naye yamutwala bannansi beekalakaasa ne bamusindiikiriza ate naggulwako emisango egy'ekitabantu. Abantu bangi kumpi kakadde kalamba baatirimbulwa mu mbeera eyo bwe yali ali ku biragiro bye naye ate tekyalubira abantu balala kujjawo embeera nesigala nga etambula mu ggwanga erya Egypt n'okulonda ne kugenda maaso naye yaziikiddwa jjo mu bitibwa byonna ebijjuvu. tugeza kunoonya kuziika kwa Hosni Mubarak. Guardian yeki wandiiseeko. naye bwona obulaba yono Mubarak Fet okwa Kenya twakufuna bulungi kuba twali kumpi drone zaffe mu bbanga zitumbirayo ne zibiraba ebyo naye bano bali walalamu katono ate satellite camera yaffe yo bambi myaka 91 nze yafiiriddeko abadde atawanyizibwa ku lunaku olw'omukaaga abadde mu intensive care grandson yavaayo nayogerako eri eggwanga nti ajajja luwedde ku mpagala ekyo byasiba bikutuka jajja biwala ttaka abamu bawulira biwala ttaka balowooza binnyo si binnyo bibeera bigere bagamba bamukutte talinnya nga biwala ttaka biba bigere bakuwalula bwe bati ebigere bino ne byevuunika ne bigenda nga bikolokota ttaka bagandi bamututte biwala ttaka tuba tusuubirayo ekifaananyi awo naye kitubuze tufunyeyo ekyokka mpegulire ddala. Mu lupapula lwa Standard lufulumira mu ggwanga erya Kenya bawandiise ekisooka bannakenya bagamba nti kati bagenda kwekengera buli ava mu ggwanga erya China oba buli munnansi w'eggwanga erya China okulaba nti ekirwadde kino ki coronavirus tekituukayo ewaabwe. Nga tuvudde ku bya coronavirus bawandiise wano eno ku bannabyabufuzi akalulu kasembedde 2022 bagenda kubanga balonda naye Deputy President William Ruto ayina okuziika kwe yabaddeko mu bitundu by'e Nakuru eyo n'ategeeza nti abamu ku balowooza oba abamativu mu mutima nti agenda kwesimbawo ku bwa President bayinza okwagala okuteeka eggwanga erya Kenya ku bunkenke. Kakati yagamba nti Katembo oyo yenna yetayinza mugumiikiriza ye ng'omuntu ayinza okusalawo n'agaana okwesimbawo ku bwa President era bwe kibaawo bannakenya bagume bamanye nti ajja kuba akikoze ng'akikoledde eggwanga lye. Ekyo nno bakyalina okusika omugwa kuba kati ate eriyo bakajajjatta bawuzi b'obunyama mu ggwanga erya Kenya bandi balina enteekateeka eno ya Building Bridges Initiative kuleka nti bakakanya emitima gy'abantu bonna bonna ono buli waalaga ate abawagizi bwe baba bagaana okugendawo. Ojjukira nti noono yali omukuumi gwe basanga ng'afudde mu gun scandal gye babadde bakamala okuba nga boogerako tono yali mukuumi we nyininyini naye baali bamuimplicatinze kubba emmundu waliwo ensimbi ezalina okuba nga zigula ebyokulwanyisa n'aziba naye okutuuka olwaliro bakyanoonyereza yali suicide oba ddala battamutte naye ng'atulaba nti n'abawagizi be bennyininyini buli waagenda okuba nti bakuba olukuŋŋaana bajja ne bamukwata olaba oli bamukwata bamugaana okugenda n'engoye ze ne bazigobya mu maka ge yali alina okuba nga asulamu. So ndowooza bw'agenze gatunulira pressure egenza ng'emountingako ate ng'alaba nti baali bakkanyiza ne munne ate balaba Odinga gwe bakitiza naye ndowooza agenda ateekaba embeera mu bawagizi bagamba mukakkane okwogera n'ebyo Raila Odinga abadde amaze okumusongamu ng'agamba nti oyo student wange n'olwekyo ensonga zinene eza BBI student wa munne nti Ruto student wa Odinga era bukigwana
bwekyo bwekiri omanye ebyobufuzi bino kale aba 2022 batandise okusatira amangu ago bawayo ebyakalulu bakola batya nabadde njagala nnyo okwogerako n'omubaka Kyagulanyi nga ne kibuzo kyenyala omubuuza kimu kyokka ekimugamba nti awagira omupiira gw'Obungereza ekikyo agenda mubuuza nti wagira omupiira gw'Obungereza kukyala agenda okunzira nkunabadde ngenda omubuuza ekibuzo kankibuuze gwe owagira omupiira gw'Obungereza Uganda Cranes omanyi omupiira owagira Uganda Cranes lwaki bamaneja ab'Obungereza bebasinga okikola obulungi lwaki bamaneja line up bazifulumya ebula essaawa 3 tebagala speculation kuga nti ani gwe bataddemu bateeberezaani kubanga speculation gye balekawo paka ngaebula essaawa ezi olina avulirizinga tiimu ye kale buli omu naabeera nga nze ndiko sinziriko kati kyenamujala okuza Kyagulanyi lwaki ettiimu ye yagifulumya mangu nnyo era alirake nti akolera mu Uganda bw'osanga eri abasajja abakozesa ssente okugula abalonzi ttiimu yonna bagikugulako naye wano mu Uganda tebabikola aba alina keyerekeddeyo asooka nasindika speculation yeeyo si speculation okumanya ttiimu yo oli agyetooloola so fast nti ogenda okutuuka ku maaki yennyini wali nga buli player wo bamanyi bwazanya buli player wo bamanyi kyalya buli player wo bamanyi gyabetingira buli player wo bamanyi motoka gyavuga ekyo ye biggest problem nti tiimu kyagiyuza ye kennyini ontegedde in the process naluzinga bafire brand nga ba full figure abantu abaluza nti full figure talina value alina yavumangamu 7 era mu 7 yamuwona nnyo ontegedde kyegamba kati Kyagulanyi ofulumya ttiimu y'amangu lwakuba ali mu nsi ye tegula abalonzi nabannabyabufuzi bw'abeera mu nsi gye babagula ogenda otukakkalulu nga bonna naye Kyagulanyi yekka ye yafulumya ttiimu babakuguzeeko kati bakola kibayita ani yafulumya omulala naye aba people's government besetinga tewabalaba people's government n'ebizibu byayo mbulira akulembere Makalu Kayore Kaguta Museveni naye n'asetinga ani akulembere Makalu kifuba wuuli kati gundi a chance Kyagulanyi abantu yabawa chance to know him more nga yagenda mangu yali alina kubagwako kiyifuyifu baba mupya yakajja mu kintu ne gundi umulabye uno bamutadde ku people power nga tunalwa nawe olina okugenda mu campaign zo okay Robert Kalema good morning tuli wano ku Kasozi Lunguja embeera immediate it seems like it is heavy traffic genda maaso otyo tweyanziza nnyo tweyanzeke banafe abali mu studios aga ebyentambula byo bisanyalalidde ddala ku luguudo luno olwakira road okuviira ddala mu bitundu ebyewandegeya era akalembereza koolabako nti wano wo engeri gye waliwo ebitaala biyambako ku bavuzi ab'ebidduka naye kati gwe munanga agenda okukozesa oluguudo luno olwakira okuyingira ekibuga okutandikira ddala ekamooca agendera ddala okutuukira ddala ku nkulunga emulago awo wonna wonna tewali kuseguka bwe buzibu buliwo naye kati gwakozesa luno oluguudo lwakira okuva mu bitundu ebya waggulu eri entinda bukoto gwe tonnaba kusibibwa kunene nnyo olw'ensonga nti ebitaala bino bikuta n'obeera ng'otambula ng'oyitawo okay bikuta cabinet minister ayiseewo yenkola eyo buli wobeera omukulu ye privileges ezo oba byebitiibwa ebyo byofuna naye mbadde nkyakutegeeza nti nga
bibwamu okusangira ddala wano ku bitala ebyebukoto ebisooka ate ne wabeerawo n'ebitala ebyebukoto ebyokubiri ku luguudo olwakira luli olukadde olwawula naye lulwo lulungi era abasinga kye bakola kasala banga wano akalipagano kayitirivu ng'asala ng'adda ku luguudo olwakira luli olukadde olumusuula ekamwokya n'atajja na luno oluyita ebukoto ku flats bw'atyo n'okutuuka ku bino wano eno ku poliisi eya Kira Road kati nawo kwe kusibibwamu kukwosanga n'ateera nga kuviira ddala waggulu eri entinda bwe buzibu obuliwo ku luguudo luno olwakira nti bonna babeera bayingira ekibuga mu budde obw'okumakya batambulira mu kalipagana kakaamanyi singa baba tebakedde era zino zoolaba nti tolaba nti no ziri wano mpitirivu naye ate zigenda kutuuka mu bitundu ebyemulago ate nawo kibeere kiyitirivu nnyo kubanga weewo wetuyitiddekuwo eddakiika 10 emabega wabadde wakutte naye nga gwavaayo afuluma ekibuga naawe okusibibwamukko okusanga wakati wa Wandegeya n'enkulunga ey'emulago naye kati nga wawasigaddewo otambulira ddala bulungi era tolina nnyo okusibibwamu okujjako ti okusibibwamu okulala ojja kusanga wano ku Lugogo bypass gw'omuna nga akozesa Lugogo bypass okweyunga mu bitundu ebirala eby'eggwanga naawe otambula bulungi agenda tolina nnyo okusibibwamu era naawe mpozi abaavaayo okusibibwamu okusanga wano ku bitaala era abasinga kye babakola singa balabanga okwetooloola eri mu kibuga kinamukalubiriza agenda mu bitundu eby'enakawa bw'atyo akozesa Lugogo bypass eno n'abeera nga akyuka esala kinene ku kalipaganaku akayitirivu akali ku luguudo luno olwaki neyeyunga mu bitundu eby'enakawa neyeyunga mu bitundu ebyerugogo industrial area first street second fourth third bwatyo mu bitundu ebyo ebyamakolero ne bugolobi n'okweyongerayo yenga ko akalipagano ku luguudo lwakira nga bwe nkutegeezezza nti kakyali kayitirivu nnyo ddala ko tulabe ku babodaboda bano amateeka ge babateekako nti n'omusabaze gw'oweese alina okubeera ne helmet bakikola era bw'oba obalabye abasinga tebakikola nabannaffe abakampuni ezisaabaza ezaleetebwa nabeera nabo tebakikola kati nno byebyo ebintu bimu abanaffe abatambulira naddala ku pikipiki kye tulina okubeera nga tukola nti bakugamba nti omuvuzi abeere ne helmet naawe wenyini naawe beera ne helmet osobola okugyegulira mitwalo 2.3 kuba abavuzi bano abasinga tebatera nnyo kisa mu nkola webali nnyo obalira ddala gwe munaffe atwegaseko ku Soul Television embeera bwekyo bwekyali ku luguudo luno olwakira tweyanzege atugamba tulobole nnyo akaddako kotuwadde awali yakolawo bulungi twakayanira kweza ku Ring Road nga tugamba nti ekkubo eryo likulu nnyo kubanga lyeri supplyinga abava mu Ndeeba abava eno Popopo abava Lubaga Road abava ku Namirembe Road abava mu Kisenyi abava ku Ntebe Road eyo Ring Road yerina okuizinga traffic mu kitundu ekyo wonna ng'aliwo omuse nenayiseewo egulakola ku lweggulo nga mugezaako okuddaabiriza kitegeeza mutuwuliriza mutulaba thats the process era tugamba nti kyo kirungi nnyo naye amakubo gonna agobwe gatyo gagende gakolebwa abookya amakubo tugalabye people are very violent abookya bayuza ebifaananyi ate gavumenti kyeyinza okukolera ekirungi kukutega gwe n'okulemberamu violence neeroka ekulaga nti bwe kitubeera ku violence ate yeesinga effujjo tandibadde tulabidde ku bali abajoze paalamenti y'eggwanga ekibonerezo ekyabaweereddwa. Look at the beauty of Kira Road. It's beautiful. Ebitaala bikola kati awuziraba n'ogamba wowe tufudde naye bwe bibizita olabye nga ziflying away nga ziddukawo nga ziggwawo tubagamba nti ngere maaso kutukolera ebitundu ebirabika obulungi bwe bityo twalaba ku Namirembe Road omuliro gwali gwakaeri wansi naye batulagenda waggulu eno ku parade wonanga wavundu kati awo wamufeyawe stretch eyo nayo nnungi nawano we bayokyeza eggulo wabadde walabitandisa okulabika obulungi enaakulabye batereeza awo kati ate kalina teera nga bamazeeyo paka akasubi kati bannaffe abali katala awo oluzasipaka namuŋoona kati awo kasubi wakati namuŋoona ate ba bypass bavudde eri wansi ku round okujja bamaleyo akaabwe wano kati ate kalina okugatta paka mu koona
bano abakatale banagenda ne bambuka mu katale kaabwe bano ne bagaziiza ddala okutuukira ddala wali ndowooza wonna wajja kubaawo sanity era abasuubuzi b'ekasubi tebanayingira munda mu katale tebannaba ate oli eri baali beekwasa nti basikiriza bakasitoma bale bayingira kiraka ndowooza wakyaliwo enteekateeka ez'okumaliriza bakyali ku kkubo naye nga akatale ko bazimba naye kibi ate mu koona mwennyini mwe kiri wetaaga ndowooza nawe ate waliwo petrostation waliwo koona bine mu kkubo wafunda jamunaakwataawo agenda ddala paka naye tugamba nti bakolewo tubeere ngaekyo nakyo kiggwa ng'era kitereera bulungi nnyo tukugamba omubaka Kyagulanyi nti ttiimu yafuluma mangu era weesiimye oli mu nsi etegula balonzi sente gye zitakozesebwa nnyo mu kalulu singa wali mu nsi nga sente zikozesebwa nnyo mu kalulu wandigenze kutuuka wali nga ne gwe weesiga tokyamulabawo ttiimu ya Museveni yafuluma ndowooza naye yakikola agenderedde n'agaa kati kaalabe kye bayita SWOT analysis alabe strength ya buli omu weakness ya buli omu opportunity alabe ani agulika gwasobola okurepressinga amangu okutuuka ali bana abatuukire ddala mu kulonda alabire ddala ono era katuba atandise okubalaba byali awadde abamu ebifo ne bagulika kati awakakazi ddala ababe be baliwa mu ekyo wabanga fulumizza ttiimu yeeyo nalaba gwe baguze mu lunaku lumu gwe baguze emyezi kati amanya ani gwagenda osigala naye ati ngwami wano lwakuba tebagula replaceable lwakuba mu Uganda tebagula kubola kati alina ne gwagula naye essaawa eno yamuwa ekifo naye ataga nti yagenda peace for all for peace naye ng'ate kati embeera eyo nzibu nnyo bwatyo bwayogera agamba emmotoka ate biki naye lwaki ogamba nti wano tebagula nga bulijjo tulaba ababaka wano nga beerangira n'abo abasajja abakulu abakazi abakulu nga beerangira nga bwe bambala bwe beefuula abayisiraamu ne babaako ebifo bye bayingira nga bwe bafuuka yero kungulu naye nga munda ba redi nga babeera batya ebyo bulijjo weebiri so okugula weekuli bayisinganya mu twogera amazima okugula weekuli okusinziira ku bujulizi ensonga ziri bbiri emu oyinza okuba nga olowooza nti gyebiri ng'obadde oloota obadde weebase ng'oloota ekyokubiri eno media house y'abalokole ate gwe tusinza eyayogereranga nnyo mu ngero sowa prodigal son kirungi okwogererako mu ngero bano abakayiga Oluganda balumanyi bwe babyogera muluyita lusolosofa lukosofaati mulimu olusolosofu lukosofaati lungi n'ekiyitibwa tetugamba gwe okitegedde tugamba nti bulijjo weegendereze tiimu efuluma nga ebula essaawa ate abamu balima n'okulimba bano abazanyi b'owulira nti yafunye injale mu training esembayo mukawo omwapo akasembayo baba balimba batya nti amala okufulumya ttiimu ye n'oli n'afulumye yiye agenda okulaba nga gundi yakomyewo abali tamusuubira ng'ataddemu omuzanyi mulala kati alina okugamba ono nayeerwaza n'ayingizaamu alina okudifendinga oli bwebyo bwe babikola ttiimu tomala gagijjayo gikuba ku mmeeza mbadde mbagamba wano osigazayo dangerous nti Ssenyonyi alina obuvunaanyizibwa bunene nnyo eri young politician Kyagulanyi kikiriza kigaana is a young politician muto mu myaka ne muto politically enyimba ze zibadde very strong ng'ayimba ebyobufuzi birungi naye politics yennyini tanamuweza mu myaka 5 yes tegiri esatu yatandika na luvannyumako tandika n'abakanti nti kuba ate yajjako wadde kwerusi wano wadde wa simanyi oba bwe yali Makere yali kulembeze bonna not even a student leader kati tuli awo abadde mu ghetto president kati awo yali yeetaaga omusajja nga Ssemujjunganda kwaye veterani parliamentarian era Nganda takola nsobi ate nga aluma nga kasajisaji era bamutya akuluma n'owulira kati Nganda yandimuyambye muki nga jiri bwagisibye nenganda naye mukambwe nenganda naye mukambwe yeetagamu politicians ali cool headed naye muli bazibu Kanokiza Besigye azze atambula olutalo luno ng'ayagala kusiguukulula gavumenti eri mu buyinza
tumulabyeko nga ye wakiri akwata omumuli kakati Ssemujjunganda tanaba kulingizaako ku ntebe y'obwaki lwaki mubuse protocol ne muva ku musajja ono nedda kangene gukole Mukama n'ayamba healthy products kye akukolera ekyokunywa ekya Mukama n'ayamba oyo no ye Dr. Sam ekyokunywa kino kigula nusu lukumi lwokka ate nga kiyambako okuwonya ebirwadde nga pressure ulcers atawanyizibwa ebirwadde ebyo ekyokunywa kino kyetaagira ddala nti lwaki kigogola omubiri ne kigogola emisiwa omusaayi ne guba nga guflowinga bulungi n'obutuli obutono obwo bw'otalaba ku skin ne buzibukulwa omubiri ne guba nga guli healthy ne wegobako embalabe ne wegobako n'ebintuntu ebyo bwe biti ebiyinza okuviiramu skin okwetugga n'ofuna enkanyanya stress mbalabu ebikoze bitya byobadde teweetegekedde n'olwekyo funa ekyokunywa kino ku dduuka eryo erikuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye nusu lukumi Dr. Sam n'ayamba ngenda kuwa enamba ye y'essimu osobola omukubirako ko bw'oba olina kye weebuuza bw'oba oyagala kufuuka kitunzi bw'oba olina okuwabula kwonna kwokola naye nga kino kikubeere mu bwongo nti ekyokunywa kino kyakakasibwa ekitongole mu ggwanga ekivunaanyizibwa ku mutindo ki UNBS kitegeeza ki nti ekipimo kyekyo ebirungo ebirimu byebyo ate nga kikolera ddala ekyo kyennyini kyetwogerako nti kikola Dr. Sam mufune ku namba zino wammanga esooka eri 0757 56 0047 namba ya Dr. Sam eyokubiri eri 0780 17 416 oyo nno ye Dr. Sam n'ayamba owa Mukama n'ayamba healthy products akukolera ekyokunywa ekya Mukama n'ayamba banafu aba East Africa Book of Records bakulusako ekitabo kya Pastor Aloysius Bujingo ekimanyiddwa nga Inspired by Pastor Aloysius Bujingo A Journey Untold osobola okugenda wali olugendo olwo A Journey Untold nti ye alutotola gwoba tolutegeera bulungi ye kyobadde tomanyiiko kyazze n'ataggulwa ku bulamu bwe oba engeri gy'atambuddemu obulamu bwe A Journey Untold ebanafu aba East Africa Book of Records sina kindo oyinza okugenda ali ku ofisi zaabwe ekabalagala bagiyita South Point Mall oba ku GIT Jewelers bano basangibwa ali ku Grand Imperial Hotel oba osobola okugenda ku Canland House of Prayer Ministries International n'obabuuza nti njagala ekitabo ekyomusumba Aloysius Bujingo Inspired by Pastor Aloysius Bujingo A Journey Untold oyinza okuba ku simu zino noti 392 977 oba noti 392 65 44 77 bebanafu aba East Africa Book of Records abakulusako ekitabo ekyo ku mutwalo gumu ogwa Uganda tewerabira nti ne mu Angelina Bookshop ojja kubanga okisangayo si kyekyoka neddala ku ddala ofuuke ow'eddala ekya Charles James Sekubuge nakyo mu Angelina Bookshop ojja kubanga okisangayo Angelina Bookshop ogisangawa eri ku Mukwano Arcade eruddawa eri ku Ben Kiwanuka Street nduuka tya ku Ben Kiwanuka Street va ku biwologoma yingira ng'agenda container togendayo ekuba aligula deryo Ben Kiwanuka Street kati litunde one way litunde that side yingira isa park enkadde genda ko mask katono Mukwano Arcade ku mukono guno eduka AG89 yingira yobuza mwami Senkindu aluwa muleke waliwo balabanja abasavingao gamba njagala kitabo The Journey Untold si kyokka balina ebitabo bya kindergarten ebya primary ebya O level n'ebya A-level balina pamphlets obukuyamba okuddamu ebibuuzo ebya PLE ebya senior 4 ne senior 6 si byokka balina scientific calculators black books art books n'ebirala byonna ojja kubanga obisangayo omwami Senkindu ojja kubanga omulaba era ajja kubanga akuwa first class edduuka negambye AG89 bakola from Monday up to Sunday tegeza 24 bakola 7 days a week gendayo bakubire ku simu 0786 njidamu 0786 455 when yali obote yayogeranga bwati ndala wabiwulira mu Lusami anti ne mu Lusoga buti ye yamutta ndoza yamutta yagenda e Busoga nga alina addressing olukiiko nga bamuwadde Omusoga amuddamu people of Uganda
kyusa mu Lusoga. Abantu ba Uganda. We want one government. Twenda gavumenti ndala. One president. President mulala. When? Mulala. When? Mulala. Empezi tabuse. Teyavaawo omanyiraani. Anti kakati abamu kubavunula mwami Museveni gyatambulira abalala bagezi. Kati bwe balabanga president abulidde yesiye nnyo ku ekyo. Confused nze amayamba nyingi. Kati damu wanu eyo. When? Mulala. I said when. Mulala. When? Owekitiibwa president eno mu Busoga one tugiyita ndala. Kati oli yali wafujjo ng'alooza speech ekutta akati nga naye agamba mulala. Omanye ennimi zitabula zino ezaffe. Ekikulu ye Museveni lisaaca mu nnimi zaffe era azinyumirwa nnyo awo naye alowooza teziwera olw'okuba ebigambo byamanyiimu tebiwera. Anajobuze Musaga nagamba Lusoga ebigambo balina bitono abanyankole balina ebigambo ebingi wa tolumanyi. Lusoga ayogera ebigambo n'obulira ddala tukyamugoberera. Ebya bulijjo bigwako. 7 linguist. Anyumirwa ayagala ennimi azagala. Tugamba nti akaluka kano kabindabinda mu Republic of Uganda. Tugamba nti people are excited, people are happy. Abaana abato abavubuka tubagamba obulamu bwammwe bwe businga obukulu. Period ekyali mpanvu ati kino kitujidde bubi nnyo. Abaana bombi abafudde mu nnaku zino ebbiri balungi bazibu. Omulenzi omutuna n'ogamba maama oyo bw'abeera mutabani wange nsisi. Omuwala omulenzi azikibwa olunaku olwaleero tubagamba effujjo terimulikola. Ennaku of course obusungu of course naye the honors kigambo kya Luzungu is on you. Ssennyonyi omwogezi tabeera mutabuzi wa Kamulali. Leka Kyagulanyi Kamulali amutabule bw'ogenda kakkanya embeera enanga omulaba n'olulimi lwakoleramu sirulu amala okwogera oluzungu lulungi najja mu Luganda olw'ebitege n'ensonga n'agiggusa bulungi mu bukakkamu obw'ekitalo. Olabaawo kuba ekifaananyi kubombi anasinga okulimba batekawo bayine enanga ow'amagye yaani Karemire enagamba kuba nani asinga okulimba tebalimba bakola mirimu anti gwe serving the nation. Obeera shock absorber exactly. Nti shock zonna ezijja ez'ekitongole gwe wawo omubiri era omujjukira ku munnaffe ku bya Sebulime byamutabukako naye alina okwogera ekyo kyennyini okulaka nti image y'ekitongole tefaafagana nti kakozigale ng'ogamba nti aterengera ate n'akola naye nga kiki kyalina okwogera. Ssennyonyi image ya people power eri mikono gyo. Ku social media bataddewo ekifaananyi kya mwami Enanga ng'agamba nti essasi lino lyavudde mu ggulu ne litta omu ku bannayuganda baffe naye tukyanoonyereza. Ekifaananyi ekiteereddwawo eky'omugenzi kigira nnyo ekyo kyabadde kyakutyobola butyobozi naye si kutyoboola oluusi ekigambo kikuyitira gundi yagambye wano nti essasi lyali psychological ejjinja lyali lya spongi kuba wamulabyeko nene ate gwoli mu byokumusinga ye yagambye lyali psychological kati ono agambye lyali lya sipongi. Naye mbadde nsaba mumanye nti ensi yakyuka. Ennaku zino omukyala agenda muleeba okuzaala ne bagamba nti bamulongoosezza n'omukebera olubuto nga tolaba lukindo. Nimbye tolimbi kakati Honorable Mbidde wabagamba nti bamukuba jjinja lwaki mugamba sponge ate nga ne treatment yagifunira bweru wa ggwanga. Abazaalira muno be basalira mu Uganda muno omukebera nononya olukindo nga tolulaba awavudde omwana. Balina kuzaala sibimanyi nnyo. Sikugamba kuzaala naye nkugamba kiri ku ground nti abakyala ennaku zino balongoosebwa naye onoonya olukindo nekugula. Ate ne confusion yazeewo between LDU and the police.
abantu bagamba nti LDU omulenzi ya polisi LDU yasse omulenzi bala bagamba polisi kakati obuzibu obwazzewo nti bano allegations zigamba nti eyasse ono yamukubisizza pisto LDU bagamba tetukwata pisto abaana ne pisto tukwata mundu nene AK47 zibawa abaana okubanga bagenda maaso okukozesa kati obone bakijjamu banenga tushogere ku katono. Why would a Ugandan pull out a gun because Kyagulanyi akomawo okuva okuziika? Depression. Iyaki kubanga ne mbasirikale ayu bano Museveni ab'ebyokwerinda balina sides ze bagwako kati nga bwolaba nti nawe pushing it over the bar for nothing. Ayu Museveni oba ayu Janeti ofiira kibwoto ebintu ebikwasiwa abantu obusungu ennaku zino si bingi oyitawo kati nga noyisawo ti omukono omutwe ne bagamba nafuming alindako nti yakuyoma senga tumufunye waliwo byangamba wano Mutebi yakubidde mu close range naye ekibuuzo kyennina nze ng'omuntu ebintu bino ebyamasasi bimanyimanyimuko agamba nti yamukubidde mu close range kubanga era yabadde pisto yamutumira tu emundu okuba omuntu oddaku mabega nemundu sikyankuba muntu sasi muliiso. Kati nze ekibuuzo kyange wekiri weewano emundu zino eziweebwa ab'ebyokwerinda tezibeera registered tebamanya nti gundi tumuwadde emundu bweti era eyo process yegenda okuyamba nti atutte n'amasasi ababadde mu operation eyo bagenda kebera emundu zaabwe era emundu yasse bajja gizuula ekibi ekikirimu nti whatever the case comes out now people power will not accept era walaba n'ebya Ziggy Wine nti era n'akatambi kutuuka olwaleero polisi yaleeta ebyabo byeyaleeta naye people tebakikiriza era bagamba Ziggy Wine ate wavaawo oteddakiika ze zimu ate n'otwaliro mu ddwaliro tenebeera bitya olaba byonna byonna byebaaleeta byali bolongoto abantu tebabikiriza bo basigala nga bagamba kituufu polisi yakubye Ziggy Wine bamukoze bino bakoze kati nekino polisi okuddamu integrity yaayo abantu okikiririzaamu nti esobola okukola ekintu kyayo ng'eyogera kino enkeera n'eyogera birala neeta kopinga ku pages ezimu kyekiviiriddeko akasandala kagenda nsaba tugateekokko ebigambo bya sipiika bino byayogeddwa olunaku lw'eggulo babadde bali ku nsonga y'ab'ebyokwerinda okubanga batangira mbu abantu abamu okubanga bagenda mu maaso n'okuleka bannaabwe bakole enkuŋŋaana. Sipiika alitwala Kadaaga yagamba nti yeewuunya oba wagenda kubeerawo akalulu kano ke tweteekerateekera. Konsaani ye eri nti abe poliisi eteekeddwa kukuuma muntu n'ebibye naye ate kaakati poliisi yo yeetadde mu kutangira bantu kukuba nkuŋŋaana. So kaakati ensonga zino eno ebbiri ye sipiika zimuleetedde okubuusabuusa oba akalulu kanaabaawo kubanga poliisi bwe betandise okwenyigira mu violence ey'ekikula ng'ekyo yeewuunya relationship egenda okubeerawo wakati w'abantu n'ab'ebyokwerinda abateekeddwa okubakuuma. Poliisi eteekeddwa okumaintaininga law and order teyinza kuleka kintu kutambula nga kiri lawless nga tewali teeka lyonna libeera ligenda mu maaso okubanga bakola ensobi naye nga mu mbeera eyo singa gwolowooza poliisi kibaako kyekola. Robert Mute akoze clarification era nga kituba litwogerako nti singa obujulizi bwonna bulaga nti ekitonsikono ekyabadde bukitono kya mundu ntono wadde ebimu babigyewo ne bagamba nti ne close range pistol yekuba bwetyo singa yabadde mundu nene lyandibadde limuyitamu ng'omusajja wono kuba essasi nelimuyitamu nelikubowa LDU n'afiiramu baali ludda bwawano bunnamwaya saidi zeeyo ontegedde nti obujulizi bwonna bulaga nti this was a small gun a pistol bwekuba liri definitely close range lyandibadde
limuyitamu ate n'amuli okumpi limukuba. Naye oyo si yekka oyo ye yafudde naye ate waliwo omulala owa booda naye essasi lyayise mu mayembe ne ligenda n'olugalo lumu. Yagende ali enkoko ye era ye yawonye lyayise mu jjembe ne ligenda n'olwala lumu. Poliisi ejja kunoonyereza information gyenfunye ejja kuketta byonna ebyabaddewo ebisonkole babitwale emundu bazibajjeko bakebere emundu ki naye nga tukyogeddeko abantu tebakyakkiriza poliisi bye bagambye. Nedda naye era wabaawo mu bantu abo 10 temubulamu 2 abagamba nti naye newankubadde gundi ono njogera ku bulamu bwaffe obwa bulijjo newankubadde gundi ono mulimba naye leero alabika ayogera kati poliisi ekola ogwayo. Nkugambye ezigi wayini olukatambi kajjange pipiki bagisoga ne bagiraka ku kamera ngegenda nga ssasi. Abantu bonna ku kyalo ne bagamba nti omusajja yajja ne ku pikipiki nejja nemukuba nemukusuula eringa emuwalula emulususulo lwonna ne lusigala awo. Abantu bagamba nedda. Anti era saagala mwerabire. Ojo ne bwetwaddeyo ku scene okudrawinga. Ne bagamba tubakuŋŋaanyiza. Saagala mwerabire influence ya social media nayo. Anti yemu era yemu. Waliwo anti kakati waliwo ebintu ebimu nga bwe bituuka ku social media bifuna copy mpitirivu bigenda bimultiplyinga buli kadde. Kati obuzibu bwe tusinze okusanga ebiro bino bye tulimu kwe ku containinga social media nti omuntu ateekawo kyonna kyayagala omuntu aleeta obujulizi bwonna bw'ayagala aleeta na buli kimu. Naye kakati waliwo gurupu y'abamu ajja okutuula agambe wadde kino kibadde bwe kiti nga olaba nti bayinza okusooka ne basuulayo ekifaananyi kya Fedde obanga balina we bamusanze oba biki naye omuntu omugezi atwala akadde n'atula n'agamba naye ebifaananyi. Ati mugezi abo tebajja bebatono Madam Fedde. Kati you are talking with experience as a trained journalist. Nti n'ebimu ojja kubigaana obiteekayo ontegedde ng'ogamba naye kino tufuniramuwa omuntu kijja mu confusinga bu confusings. Training ye kulagira okukola bwekityo naye abali ku social media talina training n'emu ebigaanibwa banaketeka ku TV ako nti monitored by UCC sikakusaaga kategeza ni waliwo ekitongole ekiraba nti byetuteekako bya mutindo okugeza guli abadalaga ebifaananyi neŋŋamba ebyomusaayi neŋŋamba tobizza tukimanyi nti abantu abamu balwadde alaba omusaayi ogwo ne gumutiisa n'afa. Emirambo tebagikkiriza kati bali aba social media yakanyugwako obukanyuzi ababa n'akikubako naye gwe okimanyi emirambo egyo omuntu giyinza omu shokinga n'atandika okuvomitinga ekivaamu n'afiira ddala oba n'aluzinga sensezize n'omudisorganizinga. Tuli monitored ontegedde bali tebali monitored baleka ku kazambi yenna ate abantu balina omutima ogulirwedde made obukambwe buli ku social media nenze njagala gamba munauganda yonna wooli etteeka lya computer misuse likola oba terikola eryo lyabalema bo oyogera nabo abayusisi bagamba babagoberera nti era babakwata nenze bwe ndaba nga abantu abapositinga byebimu abamu bapositingira UK abapositingira Denmark biva kuno omwana abiweereza we Denmark owere Canada n'abibaweereza kubanga era bwe twogera ku violence oluusi tuyinza okulinda abantu abali ku nguudo tulabe abeekuŋŋaanyiza ababuukabuuka tulyoke tubakubemu omukka ogubalagala maybe ab'ebyokwerinda naye nga oyinza okwesanga nga ne ku social media kuno kuliko bugurupu bw'abantu nga nakyo kiri awo kikula kya violence mu ngeri yakyo ng'oli akasukayo bukasusi kyayagadde eggulire n'olaba nga buli muntu yenna ali ku bunkenke abuukabuuka. Olaba social media mpozi nga tebaagadde kunoonya bino babaleka buli omu n'akola kyayagadde naye ojjukira omwana oba yali muwala ki yavuma president yawandiika ebintu nga bizibu nnyo byali byakuwemula naye baamunoonya paka lwe baamufuna babaleka bulesi ne babaleka olaba Dr. Sera Nyanzira olaba nti ne court bwe yagize nega nti bwalema okunoonya
computer yenyini kwa yakikolera na muntu gwe yanyiza yenyini byagano okujja okuwaka obujulizi naye babaleka bulesi naye nga mpozi ng'okudde ku muntu nga tayagadde naye mwe ebyo mubikole byonna mubikole naye mubeeka atabalabe mutatuukirira kulabika nti munyigiriza otherwise ebaleka bulesi kuba otunuulira evidence basobola okuconnectinga okuva ku simu oba computer ki eyatandikira ddala wekiva paka source yakyo paka gye kikomye mu bufunze webaza Muzeeyi Museveni olw'ekisa abaleka bulesi ndowooza lwa ddembe media freedom eriwo wano mu ggwanga nti osobola okwogera kyonna kyoyagadde n'ogoyingawo with it naye nga bakuleka bulesi waliwo ndowooza institutions enziwe nnyo zo baga nze muvume mukole nga kyemwagala naye ate mubeeko ndowooza abantu bemutasobola kumala gayingirira abamu bagamba kasitamba nga nsigadde mu buyinza ebyo ne bwoyogera ne bwokola otya nze njagala bagamba kigambo kimu kyokka twekume nga tuli balamu obukakamu tubwetaaga tusobole okutambula mpolampola engule tebagiteeka ku bafudde tuwumulamu katono bwe tudda ate tujja kubula kye tugenda okwogerako tovaawo